kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula. Aga leero abimu bibadde ya mama wange. Wenna otulaba n'otangadde butangaazi. Mbadde nesinze muzaala kati nzijjukidde. Mwana nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Natera okusiba olw'enkaaga. Fuuke na mukadde wa ku kyalo kuno. Tumuteeke mu bali eri group gye twageddeko eggulo. Babayita batya? Senior citizen gumu gwokka. Kama ajja kugutuwa. Ajja kuba otuufu. Amazaalibwa amalungi maama. Mukama ayongera okukuwangaaza. Jjajja w'abaana happy birthday. Okay, kale kakati tuyingire mu kanyemero tamzaayo y'abulamu yakatweyungako tugamba nti welcome aboard eno program Sumulula ennaku z'omwezi 22 tukwaniriza kakati twabadde twogera wali mu maaso engeri omuntu ayiseeko mu anything that is traumatic ekintu ekisobola okuba nga olaba abantu abasinga abantu babwe baggwa ku bubenje obawulira nga baazira n'obayandirwadde ne tujjanjabako okulwala kuno kulina engeri gye of course okufa tekumanyirika naye okulwala kulina engeri gye kukuseetinga bw'otwala omuntu mu ddwaliro we mumugjayo mulwadde ng'awonye kireeta nnyo essanyu nti tekisuubirikika okusinziira mba mwamutwalamu kyovala nga abakyala batugamba luba lutabaalo bw'ogenda ozzaala kisuubirwa nti wandivuddeyo ng'oli mulamu naye ate era bisobola okujja nga bibi yes naye nga ebiseera bisinga omukyala afuna olubuto n'alupulaninga buli kimu nagenda mudolero n'azaala so bikyukira eyo obutadda kati waliwo ebintu ebikusetinga ky'oba osuubira era tubeera kusaala bw'ofuna olubuto mukama katonda nsaasira nsumuluke bulungi buli omu yesaala gy'aba akuweereza naye ekintu ekiguddewo nti omuntu yafulumye wakanga mulamu agudde kabenje ennyumba yakutte omuliro ne mufiiramu abantu eryato lyabbidde kasasiro yabumbulukuse n'aziika abantu ettaka lyabumbulukuse ne liziika abantu ezo those situations zetugamba ezibeera traumatic kati ate ezo ziyina bwe zikoma nti yabadde avuga n'agwa kabenje kiruma naye ekyo bakimalamu naye waliwo yagudde kabenje yabadde yeetaaga omusayi naye nga tewali akolaki kati nga waliwo yabadde agulire naye nga yabadde wala ttaka lyamugwire naye yamaze essaawa nnamba nga akuba essimu paka essimu yaweddeko omuliro ebyo bizimbe kugwa so situations bwe zityo zitraumatizinga obwongo nnyo okusinziira bwe beeguddewo ababa bamulabye enna afudde kale tetugamba nti nno afudde oba kinaye omuntu alabye omuntu ngaafu anga obulamu buggwawo ng'amusajja mukazi we yamukubisa n'ogamba ekiziiro kinzita maama kiziiro kikola ki ye omusajja asigalanga ekyo kyaliko nziira naye yamukubiranga essimu I can imagine ebiseera ebimu oba opakinze emmotoka mu musana n'ogiyingira bw'ogigula bati kati yaleese ebbugumu n'ogiyingira n'oggalawo ne esi nga tennakwata kyekyo ndowooza I just imagine ekiziiro ekintu okubeera bwe kityo so kitiisa nnyo bambi omuntu okufa because oba owulira oba otegeera oba tolina na bulumi bw'oyisemu because obadde mulamu so zezo embeera ze tuba twogerako nga tugamba abantu bano beetaaga counseling okafaananyi bye mukeera omwana abagwa nga nisokoddeyo webaka obudde bukyali oba oyo bagamba kakasera amugwirire nga kale singa mbadde mulese nangoberera kati osigala weejjusa ekintu ekyebbanga lyonna tugamba nti guidance and counseling nga abantu bali traumatized is the process of helping individuals discover or develop the psychological potentialities psychological potentialities to achieve an optimal level of personal happiness and social usefulness nti bibagwako nalaba nka takyalina kyazzaako kiri kye twayogeddeko omuntu agamba atya nti abanaye 7 n'omukyala bonna baafiiridde muli like otandika butandisi olinga omuvubuka ow'emyaka 22 omanyi gino emyaka tujjaagala tetulina bizibu n'osala nako owa 3 nawe oyita owa 25 naye singa nekyekussindika oyagala oddeyo ku 25 nga toliwa awo omanyira nti okuddayo mu buto kye kizibu nti kakati omaze emyaka 10 olina effamire
kakati eweddewo olina okuddayo mu myaka 10 gye wali emabega ozimbe buto. Going back okuva mu reality ebaddewo noddako emabega kintu kirala nnyo. So lwaki twetaaga era tukubiriza nnyo abantu bonna abasobola okuyambako mu situation yonna. Tugenda tukuwa ekyokulabirako ekya Kiteezi ne tukuwa ekyokulabirako ekya neerabirawo nnyo wano abantu we bayiwa ennyumba zaabwe mu Lubigi. N'ebintu byonna bye tuzze tulaba lwaki oba omuntu wo njogedde ku instances ez'enjawulo omuntu wajja n'abagamba nsimatusa akabenje ne kafiiriddemu abantu bannange temumutwala for granted mumuyambeko kyalabye they really want to unsee what they have seen. Ayagala memory ye ayireme kulabako ku kiri kyalabye. Abantu babadde tudde nabo mu motoka bonna ne baggwawo ne babona tebaggwaddewo ne banga batono abamu kati ng'akabenje kano akakagwawo wano ke twagamba akagudde erwengo. Bwogala no ng'oli subconscious sikale naye okuvaamu ng'oli mulamu nga bw'olaba emisaayi we gikulukuta wali is very very disturbing. Kakati taking you through actions naawe kennyini oyinza okubeera toli professional counselor but lwaki seimu onkeera ku makya ne nkukubirako ne kunyumiza ku bizibu bye wange waka not because olina ekyamaanyi nnyo professional ekyogenda okunnyamba naye sometimes olina ekintu ky'osobola okukola ekisobola okuzza obulamu bwange because not everyone is going to afford abantu abali professional but kati ngamba gwe omuntu ali ewaka singa ekintu kino kiba kituuse ku muntu wo this is the steps z'osobola oyitamu kisookera ddala first and foremost through actions. Kiri kyetwande tugamba bino ba spice bye bagenze ne bawaayo ebintu nti tetwagala omuntu abeere mu mbeera agambe enjala emuluma gaye singa mamange abaddewo kale singa ennyama kagange gabaddewo singa ngamba bugambi bampeeyo ekyokulya mulimu ebirina osooka okuggibwawo nti kale emmere engifunye kale olugoye nfunye kale owokwebaka nninawo nti omutima gulema ate sooka kuyaayaanira bintu byandibadde byangu so ekyokulya ekyokusula n'obujjanjabi bye bino sooka okukolebwako now you are through okubeera nga omutima gwo tegusobola yaayaanira bintu ebyo kasita tubikwatako olwo tutandika olugendo lw'okuyambako abantu bano mentally okulaba nga obulamu bwabwe bukomawo then walina okubeerawo omuntu ali liable oba omuntu ali accountable nga bwe nkugambye nti okuleka nga bwe babagamba nti kati olaba kazibeerezo kampuni za bus nti driver bwafa bajja nnoonya bamaneja ba bus waliwo basi ze bateekako ku stand still ne bagamba banemwe kampani mwe basi zammwe zigwa ki ekigenda mu maaso abantu bana babafiiriddwa abantu baabwe mu bubenje obwo kati nga eno basi yabadde takinga over mu koona tuba tulowooza nti maybe olumu tebeefiirayo naye abantu abafiirwa abantu bwe bagamba kasita nnyini basi bamugambyeko kasita otagala omuntu okubeera nga aliwo ekibaddewo naye nga buli omu agamba nze siyenze ekintu ekyo kimenya omutima waliwo satisfaction ejja katiringa olaba abantu bwe bagenda mu kooti nga aliwo eyatemudde omuntu nga waliwo eyatemudde munne abantu bano kye baba banoonya olumu mu kooti as telling people sometime nti nze mba n'obusungu nti olumu neesonyiwa ekintu and someone actually yalina lawyer yagamba omanyi lwaki olumu omuntu tolina kwesonyiwa kintu kikuleetera okuwona nagamba people who believe like you nti kankyesonyiwe olumu temuhiiringa temuwona osigala muli oguluigu kyakuli ku mutima because you didn't get satisfaction kati mugenda ku example saimu oyinza okuba olina omuntu ogwowolereza nga yakola omusango katugambe incidences bbiri lemise nti waliwo nze naawe nganze nakutemula katugambe twali bafumbo bwe nkutemula mu ngeri yonna nze ssaawa ezo nze mukyamu naye singa tugenda mu kooti katugambe waziikibwa nakutta bwe tugenda mu kooti famire yo ne famire yange baloya bange ne batandika okuwoza bagenda kumanya nti enfunda nnyingi wajjanga onkuba walinga onywa omwenge n'obeera violent wakubanga n'abaana watummanga emmere ku guno omulundi on this fateful night wansambasamba nange mu kwetaasa nakwata eccupa eyaliwo ne ngikuba ku mutwe
kati tusigidde abantu bano ababadde balowooza nti nina omutima omubi ndi mutemu era nabattira omwana kubanga kyemwalabye era nze mubbi gwe bakwatira mu kituli naye omukyala ali eyo katugambe mwannyoko bw'aba naye alina omusajja amukuba atudde mu kkooti awulidde okimanyi ssaawa ezo atandika okunzijjako omusango agamba yes omukyala ono yatta muganda waffe naye omusajja ono yamupushinga nnyo yamusindiikiriza so yensonga lwaki twagala wabeeyo omuntu abeere accountable naye singa mu kulwanagana kuno ketwalina bwe nakkuba eccupa nange waliwo omuntu yajja nakuba amasasi n'enfa kyobola kooti ne poliisi tebakkiriza bantu twagala tumanye olugundi lwakutwalira amateeka mu ngakubanga tuyinza okulekawaawo ebitakoze eki ebitaddiddwamu ate nebisigala nga birikaalinga famire kyobola olumuziyinza okwebeerako ne revenge olinatta olina oli ogenda owulira nga okutti nga tekuggwa kulwokubanga tebafuna kuddibwamu so ekintu ekyokubeera nti waliwo omuntu ali accountable kiwako okumatira mu mutima agamba banne munatusonyiwa enjega yavaawo kwali kulagajjala kwaffe twagala tuwetonde era going forward tugenda kukola bwetuti ne bwetuti omuntu namanya nti kale waliwo akkiriza ensonga eno ensonga endala then channels ez'okuyita muti omuntu asobola okubaako gwagamba bannange nga sayingi bwegamba a problem shared is half solved buli lwosirikira ekintu togenda tufuna solution yakyo kyavunaanyizibwa nnyo n'obaako omuntu gw'oyogerako nayo abazungu balina ze bayita support system ezo omuntu abaye n'agamba nze munnange kyansanga wano nze munnaye kyansanga wano ndaba abantu abamu ku mitimbagano ngagamba ni munnamawulire okay sometimes they ask very vague questions but sometimes abantu kyebeetaaga omuntu buli walaba nga walinga atali amufuddeko kwogera ye kyeyalaba aba awulira li left out kyekyo ekintu ekyo nekimutulako every time they air out what they saw oba how it happened abawulira nga akakkanyeeko then encouraging them okubeera nga buli wayogera nawo omuntu omugamba munange you can start over munange bulamu busobola okutandika yes tera kiwulira bakikootinga mu Bible Saara yali aganya Zaala yali alemeddwa Zaala naye singa tetwalinayo kyakulabirako nga Saara buli mukyala yaliwezezza emyaka katugambe ngaana ng'esubiri mu ggwamu ng'agamba sikyazadde bwe buba bufumbo ng'abulekawo bwe biba kati nabadde ndaba Ashanti mukyala mukulu bazadde omwana n'enneri tulina okukkiriza okwo n'ebyokulabirako ebituwa hopes n'okipinga ng'ogenda n'oteekyawa n'ogamba banne kisoboka bwe kiba kyasoboka ewagundi n'ogezaako buli kimu ekisobose then tumalirize n'okubeera ng'omonitoringa people don't heal in a day temubasuulawo kuba nga wayogedde naye muwulize owulire nga progressinga because when people are not helped lwaki kyeki kye twayogeddeko batandika okwagala okufuna okuwoolera ye nga ye bw'ateereetako bulumi asobola obuleeta ku mulala so monitoring them to see how their healing progress is kintu kyamakulu nnyo kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.